Musibye mutya mugamba mutya Bannayuganda kansubire nti muli bulungi amanya n'eddoboozi mpitibwa Olivia Katende. Bamikwano olwaleero waliwo ebintu bingi nnyo ebitambudde, ebintu bingi nnyo omukulembeze waffe naye nga sinnabawa amawulire gatambudde olunaku lwayo. First, subscribe my YouTube channel, likinga, sharinga, commentinga, otambuze amawulire ate kuona kade abeerenga notification ebeera ezze mukwano osobola okugiraba n'ogisharinga. Olwaleero waliwo ebintu ebitambudde bingi nnyo ng'ate muna ebyewuunyisa ate nga byanjawulo. Mukimanyi nti olunaku olwaleero omukulembeze waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu akutte ekkubo n'agenda e Luzira. First Lady n'amusindika e Masaka. First Lady atambudde ne kansomusi amuwerekeddeko e Masaka. N'awerekebwako omwana waffe gwe bali mu kutendeka ebyobufuzi. Omwana waffe gwe bali mu kutendeka ebyobufuzi, ebyobukulembeze, kuba mu Uganda tetugenda kuba n'abafuzi, tugenda kubeera n'abakulembeze. Omwana waffe gwe bali mu kutendeka obukulembeze bw'enkya gwe bayita Shadrack Mbogo. Omuntu oyo yatukiikiridde okugenda okola ki? Okulaba ku uncle we Eddie, ku uncle we Aklewo, General Gaddafi ne Smart abaasibibwa e Masaka obudde buno gye bamaze emyezi kati, kuba bwe tubalabala emyezi gya Aklewo ne Gaddafi gigenda kuwera myezi 6. Bwe tubuteekako Eddie Mutu agenda kuweza emyezi 2 ng'asindikiddwa e Masaka. Munnange nno First Lady olwaleero yakedde n'abinyikamu engatto n'agamba kakibe ki keetonye kagwake nina okugenda okulaba abaana abo. Munnange nno First Lady tetujja kwerabira nti bw'abadde ng'atambula ng'alina omukolo gw'agenda okubeerangako, abadde nga Eddie yabeerawo nga bodyguard we, Agilewo yabeeranga bodyguard we. Yasazeewo n'agamba nti nno nze ngenda kugenda Masaka, nze ngenda genda Masaka era gye ngenda okulaba abantu bange ab'e Masaka be baasibirwa e Masaka. Era ye agenze n'abalaba ne boogera ebintu bingi nnyo n'engeri ffe gye tutatuukayo bannamawulire n'okutwalayo kamera zaffe tetuzitwalayo, tubeera tulindira wabweru okumanya biki ebivuddeyo, bamugambye batya, boogedde batya, kiki ekibaddewo bw'abadde atudde ng'ayogera n'abantu abo, bw'avuddeyo n'abakana n'amawulire ne bamubuulira era bamutotteredde buli kimu kyonna kyonna obuzibu bwe bayitamu, obulumi bwe bayitamu, obulwadde. Tetujja kwerabira nti ye Eddie bamutwala already mulwadde, okukankana kweyongeredde ddala. Eddie akankanira ddala ewatali kussa mukono, ewatali ki. Eddie yeetaaga obujjanjabi obusingakaawo okuba nti nno asobola okuva e Masaka gye baamuteeka, asobola okwamba nno agenda mu ddwaliro erisinga oba bamuggyeyo bamuze e Luzira, kubanga e Luzira ly'eddwaliro erisinga amaanyi, libaamu amadagala ag'amaanyi agasobola okujjanjabawo omuntu. Tetujja kwerabira nti nno Eddie ono mu musango gwe ogwasimbayo nga bali mumusalira mu kkooti e Masaka, twawulira ng'omulamuzi agamba nti Eddie amusindise e Luzira agende ajjanjabibwe, ne bw'oba kunaaba kutuuse okuwozebwa ajja kuvaayo addizibwe Masaka awozesebwe naye nga amaze okutereera obulungi. Munnange nno nga bw'omanyi ebintu bya Uganda bwe bikola, Eddie tebaamukwatako, Eddie baamulekawo. Eddie yasigalayo e Masaka talinnyangako Luzira. Eddie yasigalayo e Masaka talinnyangako Luzira. Yasigala alumizibwa, yasigala akankana, yasigala awulira embeera etali nnungi, empewo emuyitamu buli kaseera. Eddie ye nga y'omuntu yeetaaga kusabira ate n'okuteekawo embeera nga ba-comrades okulaba nga tubanja baganda baffe abo bannyinaffe abali mu kkomera ery'e Masaka naddala, kubanga kale bali nabo tubabanja naye bo tebalina nnyo bulumi nga mwana wange mwannyinaffe gwe bayita Eddie Mutwe. Sebuufu Eddie ye embeera ye si nnungi, buli agendayo okumulaba avaayo ayungula amaziga gasigala gamuyiika bambi olw'embeera gy'asanga e Masaka. Ate era emboozi ya Eddie bw'atandika ogikunyumiriza, munnange nayo teggwa, osigala okaaba bukaabi ng'osaba buusabi Mukama ayambe mwannyinaffe Eddie akomewo asange abaana be, nga tusaba Mukama ayambe mwannyinaffe Eddie akomewo asange mukazi we n'abaana be ne maama we amwetaaga, kubanga bwe bwali obuvunaanyizibwa bwa maama we, nga ye bw'amanyi nti Eddie bw'abeerawo buli kimu kiba kitambula malidaadi saana. Tujja kubanja ne bannyinaffe Eddie
Akileo Kivumbi naye agawezezza emyezi 6 ngali Masaka. Jeno Gaddafi awezezza emyezi 6 ngali Masaka. Tujja kubanja ne mwannyinaffe Smart naye awezezza emyezi 6 kuba babakwatira wamu nga bali Masaka bavunaanyizibwa ebisango ebitategeerekeka, bavunaanyizibwa ebisango ebitaggwayo kulaba mbuno babakonjera okusigala nga babasiba n'okubakuumira mu kkomera eritali mu mateeka. Eyo nno bannange nga tuvuddeyo baganda bange njagala okubategeeza. Eyo nga tuvuddeyo baganda bange mbagambye wali eri mu ntandikwa subscribe my YouTube channel, likinga, sharinga, commentinga. Olivia Katende mbatuuseeko ebibadde mu maaso n'ebibadde mu wiiki. Bwe mubadde nga temundaba, bwe mubadde nga temunpuliriza, bwe mubadde nga soogera njagala okubibatuusaako. Eyo nga tuvuddeyo baganda bange njogera okubajjukiza nti omukulembeze wa Robert Kyagulanyi Ssentamu olunaku olwaleero naye akedde Luzira. Olunaku olwaleero akedde Luzira. Ye nno bw'agenze Luzira abaddemu apa. Kati nno nange kansoke mbabuulire nti olunaku olwajjo lwabadde olunaku olwokuna nange nabadde Luzira nga ngenze okukyalira ku mwannyinaffe omulungi Nuwa Mutwe nga ngenze okumukyalirako n'okumbuulira mbeera kimwali watewaayita we wazibu we waganye wo bamutulugunyamu kuba ffe tuba tugenze kumanya n'okutubuulira kuba naffe twali tusibiddwa nenga twetaaga okufuna abantu betusobola okubuulira obulumi bwe tuyitamu kuba twali tetusobola kubunnyonnyola bantu balala betutategeera wabula okubunnyonnyola abo. Baganda bange olunaku olwajjo nabadde Luzira, nabaddeyo. Njagala okusooka okwebaza mwenna ba comrades abafaayo okubeera nti muyamba bannyinaffe abali mu makomera, baganda baffe abali mu makomera ne mubadduukirira n'akakatono ate era n'okusigala nga mukwatirira wamu ku famire zaabwe ne mutazisuulirira ne mutazeerabira kugamba mbono famire tuzeerabire tetujja zidduukirira tulizidduukirira nga bannyinizo bakomyewo. Njogera okubeebaza nnyo ate era n'okubeebaza ku lwa mwannyinaffe Nuwa Mutwe Bambi yeebazizza nnyo. Yasiimye okulaba nti nno mumufaako, yasiimye okulaba mbuno mukyamulowoozaako nti nno naye gy'alinga y'omuntu ne mubaako akatono ke mumukwatira ne mumudduukirira. Nuwa yannyonnyodde ebintu bye nga ye bwe bitambula nti bye bamuvunaana ate bwe yali ng'akwatiddwa si bye bamuvunaana. Kitegeeza guno omusango mukonjere gusobole okumutuulamu kubanga baali tebalina kye bagenda muvunaana kubanga ye nga y'omuntu analysis annyonnyola ensonga eziba embi eziba zikoleddwa nga tavumye nga tetavodde wabula omusomesa asomesa omuntu okutegeera eggwanga lyo n'obuvunaanyizibwa bw'olina oddikolako nga gwe Omunnayuganda. Nuwa omulimu gwe kusomesa oyo atamanyi buvunaanyizibwa bwe ku ggwanga lye ng'eggwanga Uganda nakibwa alina ddifunamu na butya bw'alikwata era vidiyo ezamugibwayo okumulaga bamuwa vidiyo emu ku emu zonna vidiyo zakoze nga naye zonna ziraga nti Nuwa yali akuba gavumenti nga bo bwe bagamba nti nno yali abanafuyenga gavumenti yaabwe okulaba mbuno teyina kyekoze oba ekintu ekitutte nga bo balowooza mbuno bafuze bulungi naye nga teye Nuwa yabeerangawo okubalaga nti kino kikyamu kino kirina kubeera bwe kiti nga bwe batuteerawo ensonga ennene nnyo eyasinga ennyo okumunoonyesa ye yali ensonga ya UPDF gye baateekawo eyo ne batugamba mbuno omunnansi nga tokolangako training togendangako mu magye tomanyi byamagye naye nga ogenda kuwozesebwa mu gundi y'amagye emakindye. Nuwa nno yakola vidiyo yatambula nnyo eya Nuwa Mutwe. Vidiyo eyo yamuviirako akabasa ne bamunoonya kantindigu olw'okuba yabeerawo okubuusa Abannayuganda n'okubagamba nti Omunnayuganda bw'oba nga tokolanga ku training y'amagye toyina bulukundi lwonna luyinza kukutwaza mu magye kuwozesa nti olw'okuba oyambadde bareti, olw'okuba oyambadde ekyambalo ekimyufu ng'ate ekyambalo ekimyufu tekirina we kirabikira mu gundi y'amagye. Byebyo nno Nuwa yangambye ebintu bingi naye nja kubatemerako ebitonotono nsobole okugenda ku gundi endeese wano olunaku olwaleero ey'omukulembeze w'eggwanga. Mbagambye omukulembeze w'eggwanga olunaku olwaleero omukulembeze w'eggwanga asiibyemu apa betugamba apa waliyo gwe bayita Dr. Kizza Besigye ne comrade waffe gwe bayita Bobby Yang ne comrade waffe gwe bayita Machete naye ali eyo. Omukulembeze waffe olunaku olwaleero bagenze n'alaba ab'omu apa
aba Action Bay ndoza aligendayo lunaku olulala nenga olunaku olwaleero asiibye mu apa n'alaba ku Besigye n'alaba ku Besigye n'ayogera naye n'alaba ku kwabo bakomredi baffe n'atuula nabo n'ayogera nabo ebivuddeyo ndowooza abyogedde mu mawulire naye agambye tusigale nga tubanja abantu baffe kuba bo kye bamusabye singa tujjako ekigere emisango gye babalumiriza okugeza nga kano okkiriza Besigye bamulumiriza okuba mbonno yali agenda kuwamba gavumenti era ng'akoze ayina amajege ge yatadde Kenya era ng'ayina emmundu bo ze batulowoozesa muno bazimukwata nazo Kenya bazimukwata nazo Kenya mpo era ne bamuleeta bugundi mu speed ng'ayina n'emmundu ze era ne bazitulaga ne mu kkooti bwe bamuleeta ne bamugamba muno abadde atambula nono era abadde mu bugundi ng'agenda kuwamba Museveni ng'agenda mu besasi bwe bityo bwe bibadde ndowooza abasingira mu abiwulira tetugenda kubiddamu nnyo wabula njagala kubategeeza nti omukulembeze akyaddeyo amukyalidde n'amubuulira embeera mwayisibwa akyali mulwadde era naye amugambye ekintu nti obulwadde bunnuma omusajja aganye okunta numizibwa buli wamu numizibwa buli wamu weetagisa okufuna eddagala weetagisa okolaki naye nga tebanfaako ate ng'okulya kutono kinajjukira nno kanokkiriza Besigye oyo dokita yali yagaana okulya okumala ndowooza zaalinga wiiki 2 nga yeekanamye ng'aganye okulya waliwo we baamukomyawo mu kkooti awo ng'afaanana bubi nnyo ddala nga talabikirako ddala bulungi olw'okuba yali yeekalakaasizza okulya ng'akugaanye ng'agamba sijja kubirya okuggyako nga muntadde kuba siina musango siteekateekangako basiyaasi siina mmundu siina ki nze nakola obusirikale obw'amagye atera nendisayininga nenva mu byamagye sinnateekateekako okulaba mbuno mpamba Museveni sinnateekako okulaba mbuno obukola ki ago gonna bansibako matugambuzi kundiisango okulaba mbuno bansiba kano kkiriza Besigye yannyonnyola ensonga ezaali zimuteesezaawo okubeera nga yeekalakasizza obutalya mmere ng'ayagala ateebwe naye kati obudde buno gigenda kuwerera ddala emyezi n'omwaka gulaka kugenda kuwera kuba gye emyezi gitambulidde ddala okuva bwe baamukwata ne bamuteekayo wabula bamutaddeyo ebbanga liweze naye awulira atendewaliddwa nawuliddeko awo emabega nga bagamba nti nno agenda kweyimirirwa asobole okuba nti nno ateebwa obujulizi mbububuze naye ate nga baavaayo ne batulagako ne ku mmundu nti ayina emmundu ezigenda okuggyako Museveni oyo nga tumuvuddeko pulezidenti abinnyonnyodde alabye ku mwana waffe gwe bayita Machete nannyonnyola Machete yali mulwadde baamugjayo eri gye yali kuba Machete teyali awo ne bamuleetaawo okumujjanjaba naye ndowooza tebannamuzaayo eri twakomako okuwulira kuba etteeka bamala ne balizaawo abaana abo baali babajje mu kkooti ey'amagye nga basazeewo ne kkooti enkulu ekulirwa Winidolo asazeewo ne bagamba mbuno abaana abatali b'amagye abaana abavunaanyizibwa ebyobufuzi baveeyo mu kkooti ey'amagye bakomezebwewo eno wansi mu kkooti z'abantu aba bulijjo nga tebabavunaanye nga bannamagye naye munnange abasajja bano bayita mu lukwesikwesi ne paliyamenti ya Uganda etalina magezi etalina makulu ne balaba mbuno etteeka eryo ery'ekikuusikuusi baafuna empenda ne bamala ne balizaayo era abaana baffe wadde era nekiri baali bakitaddewo bagana okubaleeta mu kkooti ezaffe ez'omu bantu babawozese ng'abantu bamale babate baagaana abaana abo bawezezza kati emyaka gigenda kuwera 5 weddu nga bali mu kkomera nga babasibye babavunaana bye babavunaana tebiggwa babasibako tebabasalira wabula babasibye kuba beezaawo kubalowoozesa mbuno buli ayogera ku Museveni abagenda kusibwa buli ayogera ku Museveni abagenda kubeerayo emyaka gyonna paka ekisanja bwe kiggwa abaana babakwata mwaka gwa 2021 ne basigala nga bakyakwata abaana abamu bonna bali eyo baagaana okubazza abaana basigalayo abaana 19 baagaana okubateeka mu kkooti eza bulijjo babawozese babate oba babasalire kuba batukesera ne bagamba bomba mugane tuwozesa wali mutusalire tubeere nga tukola ekibonerezo kyaffe tukimale naye temutusalira ate temutuwozesa kati obudde buno mbakakasa giweza emyezi egiwera 3 abaana abo tebakyabaleeta mu kkooti tetumanyi babaleeta ddi tetumanyi banaabawozesa ddi tetumanyi banaabitandika ddi oba byakomaawo bagenda basiba paka bwe tunaatuuka mu kalulu babate tuli awo naffe tulyaganaaga tetumanyi kiddako eri abaganda baffe abo bannyinaffe bamama baabwe bo basigala kusaba busabe
kwegayirira kulaba nti mukama abaana baabwe oba bateera basobole okukomawo. Baganda bange nyongera okubajjukiza nti subscribe my YouTube channel, likinga, sharinga, commentinga, kona kadde buli notification ejja obeere ng'ogifuna. Olivia Kate.